Yes, ku Prejjan Media gwe najo sinzira okubanga weekumidde ku mukutu tugamba nti subscribinga onyige n'akade osobola okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, n'essaawa zino amawulire gakyagendera mu maaso ku nsonga z'akalulu ak'Ekayunga olw'ensonga nti kyaddaaki omukulu Bobi Wine naye avuddemu omwasi ku bigenze mu maaso wali mu Kayunga district. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti in broad daylight Museveni yeeyongedde okuba nti abba akalulu ak'abantu era n'alangirira candidate we mu Kayunga okuba nti yawangudde akalulu kano, ekintu kyagambye nti kikyamu nnyo ate tekiriiyo. Bobi Wine n'agamba nti bano abakulu babbidde ddala akalulu basayinize zi DR forms owulira bazisayininzenga n'abantu tebannatuuka ku polling stations zino, era n'avaayo n'akola warning esembayo n'agamba nti Ugandans will have to decide what will be next. Omukulu Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti byonna babikoze naye ate tebasobola kusinga maanyi g'abantu, era abantu oba bannayuganda bagenda kuba basalawo ki ekiddako ku nsonga eno olw'ensonga nti Abannayuganda bo bamanyi omuntu gwe balonze era bamumanyi ddala, si omukulu amanyiddwa nga muwonge owa NRM ng'ate naye bambi muwonge w'omutunuulira olumugambye nti awangudde akalulu kano avuddeyo n'alagira ddala nti abadde takisuubira, abadde nnyo surprise nga yeewuunya tekiniki ki eyamuleetedde okuba nti awangula olw'ensonga nti naye akimanyi bulungi nti ku crowd oba abantu b'e Kayunga bonna balonze omukyala amanyiddwa nga Nakwedde Harriet. So mu mbeera eyo tulinze ki ekiddako, naye nga essaawa zino Kayunga Amajje geetoolodde buli wamu, tebakkiriza muntu kuba nti yeetaaya oba tebakkiriza kintu kyonna kugenda mu maaso, naye ffe tugenda kuba tukuwa update zonna eziba zigenda mu maaso. Weekumire ku mukutu ogwa Prejjan Media osobole okuba nga tosubwa mawulire.